Ab'ekitongole kya Kampala Capital City Authority bakoze ekikwekweto mu bagalidde essomero lya Lakeside College e Luzira olw'obukyafu obuyitiridde. Kino kiddiridde abantu b'omu kitundu kino okwemulugunya eri ekitongole ng'essomero lino bwe liyiwa amazzi amakyafu mu mwala n'obubi. Wabaddewo Katemba omu ku bakulembeze b'essomero lino bw'abadde agezaako okukubira bannannyini ssomero essimu okulemesa ba KCCA okubagala kyokka tekisobose. No, those details for us may have not been involved in discussing with them. Bo abasomesa balabiddwako nga bakwatamu ebyabwe ne badduka ebibiina ne balinnya emmotoka zaabwe. Akulembedde mu kikwekweto kino Alice Busingye nga yalondoola ebyenjigiriza ategeezezza nga bwe baawandiikira edda ab'essomero lino nga beesuulirayo gwa Nagamba ku buggyamu obususse. Tubadde tulina abantu baffe abajja okulambula amasomero gano ku bigambo biyitibwa ebya health issues, sanitation in school. So baasanga nti essomero lino lirina amazzi amakyafu ng'eriyuwa mu community eri. Kati we came here and made inspections and they were given inspection reports. They were even advised to come and talk to the director, but which they didn't do. Kati ensonga etuleese tugamba nti kati tulina okuligala so that they can first sort out those fines. Herbert Kavuma yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.